Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Musibye mti abalungi aba program Kalondozi mukola kyamanyi kubanga mchekomide ku ABS Television omwelezaawo Aisha ate internse program yamwe enganzi yita akulyo okumpi yenna okujjako omwana omuto ali wansi w'emyaka 18 Ransonga. Program ene labibwa abo ab'emyaka 18 n'okudda waggulu. Kankutwale mukanyomero kaffe akasookera ddala awenkuletera ebyaliwo wiki yaffe ewedde oba ebeera yawedde mu program Kalondozi. Tovaako kankuletere ate ebyo ebyaggwa. Buzibu ku mutima ano. Ntegeera taata. Omukyalo mazina y'ebbanga demulina abaana abakulu. Kazi wange omukulu. Yakolanga bingi ndozolaba. Era muzeeyi. Muzeeyi. Kubitunulako yalabbe mungisaba bitunulako. Oshagala muzeeyi. Muzeeyi. Sekamuleke mukata mpulira buzibu. Omukazi wange yennyini gwe mbonabonera n'ensula ebweru. Muzeeyi. Mama nyabo. Niati mzee ulinga kunyo ata. Ndi mulamu. Muzei tugende tubasange. Tugende tubasange wangambi wabalondo de manyi wabali tugendeyo. Nedda. Tugende nkwe gayiridde nyamba tugendeyo. Abaddayi bwatule kusaka bannanga awunze akakazi kacaawe sibula bwafukuladde baaba benda misana ng'ensi yonna eraba amanyire eddoboozi balikakatasa oligino maani panga muddu wa Allah ono obwezi bwo bwayitiridde tayenza misana bitoke tadaba ali ludda obwezi tubuwone Kalondozi wakikoze batukwata misana ng'ensi yonna eraba nezibuteriiku mwabasajja abenda kuloka kumoroka za mumukije mwenjawo lwaki basajja mwe mwenda nnyo mu budde obukyamu mukama tabyagala mwene nye mutuke amutegende tuyambe ku bwenzi abakazi mwenda nnyo abakazi mwenda okusinga abasajja byebyo nate ebyali mu wiki yaffe eyaggwa mubirabye bulungi wabula wiiki eno Kalondozi olwaleero wanjawulo nnyo Ransonga tulina ba complainant baffe babiri. Wabula nga sinayogera mu maaso njagala mba introducingire omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero oba gye twandiise topic era ng'eri nti mukozi ki asaanidde okubeera mu makaago asaanidde okwesigika mu makaago omulenzi oba muwala wa ekirowoozo ky'oku topic yaffe ey'olwaleero tujja kuba tulaba message zammwe era nja kutwenga okusomako ezimu ku zo wano mu program Kalondozi kankutwale butereevu ku complainant waffe asookera ddala oba omuwaabi waffe asookera ddala era ngenda tandika na mwami Abe Mukiibi awo oyo golaba oyo ku screen yo awo Abe yajja n'atuloopera omusango nga bulijjo era nga yeekengera mukyala we kankutwale olabe ebigambo bya Abe then bwe tukomawo okutwale mu investigation zaffe tovaawo. Amanya gange bampita Mukiibi Abe zona ku program Kalondozi okunyambako enonolere mukyala wange ono mazina y'emyezi 6 tomanya jana mujjeyo ayinza okuba nga alinayo omusajja omulala kati mbadde nsaba program Kalondozi eno enonolere ku mukyala wange ndabe obutuufu bwa mukyala wange kubanga sibeera wewaka naye nsaba bamunondolereko program Kalondozi manya kituufu oba mwesigwa oba si mwesigwa.
muwulidde ebigambo bya Abbe. Saagala mbyogerere bingi nga bulijjo wabula kantwale butereevu mu investigation zaffe ezaava ku mulimu Abbe gwe yatukwasa. Tova ku program Kalondozi katulabe ebyava mu investigations. Come in. Colin, yingira. Tulia kwao. Nyatula it's okay. Sabogale kwao. Osibyoti. Osibyoti nyo. Oli bulungi? Bwentyo munnange. Laba essanyu lingi. Kaakati njagala tuyite mu bwangu. Ennyabo. Okay? Ensonga ekuyisizza. Ennyabo. Aha. Ya Kalondozi. Yes. Investigations agenze bulungi buli kimu kiri okay. Kiri bulungi. Kirungi. Wazifuna ko yagala. Wafuna amazima amatuufu. Walondodde. Aha. Yes, kakati help me that kakati nsabasembeleko wano. Byengendo okulaga, okay? Byebyava investigations affe. Byebyava mu kulondolwa kaffe. Enyabo. Okay? Twalondola mukyala wo. Era twatandikira waka. Jukira watugamba nti takola so twalaba okugenda ate mabbali. Tekitugasa. Ya mama wabana takola abeerako waka. Tuyina kubeera waka. Omukyala ono bambi twamulondoola. Enyabo. Era ebiseera bye ebisinga yabimaliranga waka. Okay? Nga talina kiryawo kyakola. Era olunaku olwo twalaba mukyala wo ali wakaawe alongoosa bw'alongoosa ennyumba bw'akola n'emirimu emirala. Akaseera ako kennyini yafulumya ebintu kusa n'ekidomola asobole okubyoza lwansonga byali biddugala. Era yayingira mu nnyumba bwe yeetala bw'addako mu ffumbiro ng'omukyala yenna bw'abeera ewaka. Yatandika okukoza ebintu bye omukyala ono nga talina buzibu, talina kintu kyonna oba kiryawo kibi kyakola. Nga tetumulabamu kabi konna. Era oluvannyuma ennyo ku ssaawa eyo yennyini wafulumayo ggwe n'ojja ne mwogerawo bye mwogedde gwe ne weeyongerayo nga kiraga nti olina gye wali ogenda walina by'olina okumaliriza eby'emirimu gyo. Era bw'otyo weeyongerayo gwe n'ogenda okola emirimu ate emirala ng'olese mukyala w'ewaka bw'akola emirimu gye ng'omukyala ow'awaka. Era bambi sijja kulimba sirina kikyamu kyonna kinalaba mukyala wo. Era ndowooza olunaku olumu spy camera zaffe zaakukwata zaakufuna ng'oli wakaawo ne mukyala wo mukuba ludondooza mweraba. Ndabira ddala wano twali tuzanyako aludo. Yes, olunaku olujjukira bulungi. Nga mubeera waka mubeera mu budde bwammwe. Era ng'olaba era ddala omukwano omungi omwamaliriza okuba akaludo kammwe omukyala n'afuluma ebweru akole emirimu emirala. Bwe ne tukulaba ng'ogenze ku buliri naawe owummulemukko ng'amaka tegalina buzibu bwonna. Olunaku olumu twalaba mukyala wo ng'agenda mu kinaabiro okunaaba. Era oluvannyuma ennyo yakomawo n'azzaayo ebbaafu gy'ebeera. Omukyala ono yatandika okwekolako. Yeekolako era n'anyirira nnyo. N'engoye ze yayambala nga ziragira ddala nti ayina olugendo lw'agendako. Ng'olaba entegeka gye yeetegekamu ayina gy'alaga awakulu. Era ku olwo ne tugamba tumufunye, tumulina. Bukyanga mukyala wo abeera clear ne tugamba olunaku luno tumulina. Era yayambala bulungi engoye ze n'ateekako ka top kw'ossa n'empale ne yeetegeka bulungi nnyo nga bambi anyirira era ali very very smart. Bwatyo ne yeeyongerayo n'olugendo lwe gye yali alaga.
bukyanga nkola kalondoozi ono omukyala yali mwesimbu nnyo era kyobadde omusuubira nti alinayo abasajja abalala sikyali era njagala osanyuke olwekyo webale nnyo webale ddala kulondoola nali ndowooza nti omukazi ono buli lwenvaawo osanga asigala mu bwenzi not at all program kalondoozi kirabika ejja kutugirangayo amazima amatuufu tujja kulekerawo okwekengera abakyala baffe mu maka wabula emma mu makaago mulimu omusota omusota yes omanyi omusota ogwo gwe bayita black mamba gwa busagwa gwe guli mu makaago mwami abe wangi nnyo omwami oyo mumanyi bulungi mumanyi bulungi ono muto wange mutowo yennyabo ono muto wange ddala yanzirako nnyo ebintu byewuunyisa nze omwami ono nali manyi na mukwano go nti bwe bano bakwano babajja ewaka just okulabako obulabi ono muto wange ajjako ewaka awo naabeerako ne mukyala wange nimbalekawo nengenda n'okukola oluusi nga balya nga banyumya banywa kakyayi mukyala wo talina kye yali agambyeko kikyamu kyonna ku muvubuka ono talina kye yali angambye mukyala wange kikutte ku muto wange kikyamu kyonna kakati abe wangi nnyo omusota gwe nkugamba gw'olina mu makaago yennyabo ye muvubuka ono muganda woono buli lwavanga ewaka n'otambula ogenda okole yajjangawo era twamufuna enfunda nnyingi ng'ajja mu makaago ku lunaku olwo yasanga mukyalawo nga yeebase awujjadde ku buliri bwe n'awulira akonkona era oluvannyuma ennyo yajja amuggulire omwami ono we yatuuka yatuula mu ntebe mukyalawo ow'empisa ennungi yafukamira wansi n'amubuuzaako abuuze ku mulamu we era ye n'addayo waggulu ku buliri n'atuula ne batandika okunyumya omwami ono bambi yanyumiza ddala emboozi nno omuvubuka ono byakola mu makaago beesittaza muto wange mukyala wo talina buzibu bwonna naye bambi ayita mu nnaku ennyingi nti muganda wono alina embeera gy'amuyisaamu embi nnyo eddala muganda woono yeegwanyiza mukyala wo era ebikolwa muganda woono byakola mu makaago bambi byesittaza era akuuma kamulabye enfunda nnyingi ng'omwami ono atrayinga okurepinga mukyala wo my god lwakuba nti bambi mukyala wo omukyala musirise talina ngeri ki gy'atandikamu okugamba banna ekintu kino si kyangu kyakulinda tekikkirizika nkimanyi kyova olaba oli bwotyo tekikkirizika kweli muto wange yagala okumpisa bwatyo ndowooza omulaba olunaku lwe yajja ewakaawo nga twenga okufusinga omukazi wo era bambi mukazi we yakozesa amaanyi mangi n'akwata okubo n'adduka nadda ebweru ndowooza olaba era spy camera ez'ebweru zaamulaba ng'atudde kabalaza muto wange ddala mutobo yayisa bw'ati mukyala wange era oluvannyuma ennyo omuvubuka ono yafuluma ennyumba mu buswavu n'aleka mukyala wo kabalaza ng'atudde nga tamunyeze ekigambo kyonna mukazi wattu ye n'asituka n'ayingira mu nnyumba nga talina kyamukolera muto wange Musa oyo yennyini kale n'omukazi n'atayogera nti muto wange mulamu wa mubonyaabonya n'amutulugunya okutuuka ku sseeryo n'ekikazi osanga kyali kyagala kyali kyagala kiyaye nakyo kirabika kyenzi kiri awo kati weyatuukiramukola bw'ati gengera omukyala ali mu kulwana adduka ku muvubuka nga wogabamu yali ayagala bwe nakomawo waka yaŋŋamba ekintu kyo bannange kizito ku mutima kakiŋŋambangako oli muganda wayinza ti mulamu wa mutulugunya oluvaawo nimuleka kale mbalekawo nibanywa ku caayi nibakola batya nibasanyuka nga mmanyi nti muto wange talina wadde kirowoozo kisobola kukola bwe kiti kweri ono yandikoze bino nedda abe muto wange gwe mbadde ntwala ng'owange
Musa kenamala nkukwatako bwenti kenamukwata mu ngalo ono yatulugunya mukyala wange ono bwati ate nga mulamuwe tamanyi nti mulamuwe kenamukwatako madamu Musa afudde ajja kundaba ajja kumanya nti kakulu takulirwa nze mukulu we madamu ono muganda we ajja kundaba ensonga zino kyayinza okutuna ne muganda ne family ne muzikanya Musa njamulaga nti nzaani ate Musa kyali mwana omuto omuvubuka tannalaba omulaba ate omwana omuto ali ku mukamukulu watulugunya era agenda kundaba wabula naye ntawaana naki kamukubire simu labayo kamukubire simu mmanye wawaali just sokoleke lindako okupapa madamu ndeka oli muto wange ngenda kumukubira simu just ngenda kumubuuza bubuuza tukole bwetuki mukubire omubuze musoliwa naye mu bukakkamu nga kamukubire mubuuze wawaali naye kakkana bera mukakkamu ndi mukakkamu madamu ndi mukakkamu just mubuuza wawaali bera mukakkamu Musa oli luddawa huwa oli bwayise mbadde nkwagala nina ensonga ze njagala okwogerako naawe simbi na kansolingi gye njagala okwogeramu naawe tulina ebintu byetwagala tukansolinge kale walaikum salaam madam nina kwogeramu naye oli wa luganda lwange oli muto wange mutowo onti osobola omutuuza wansi n'oyogera mu kkaka kati tugende ekirungi naffe wetulabayo tusobola okansolinga omwana oyo akyali muto okay akyali muto nti yakalaba ensi so njagala tugende mbuka otegeddewo waali ali bwayize otegedde bulungi yes yenyabo tugende turabe Musa waali naye njagala tubeere mu bakakamu madamu ndi mukakamu oli muto wange acha Kirazewa kibuliddewa olina okuyomba mwana wa mama ddala mukwano gwange ddala braza wange nankola ebyo nimuleke waka buli kimu kyona buli kimu ninkimuwa osere oluvaawo naye niyayisa ebintu ebifaanawo ebityo mwana lwaki mwana nkola ebyo abavubuka b'ennaku zino bannange si bangu mubyerabiddeko omwana ono omuvubuka byakola muganda we
byakola Abe inti love oba yali I don't know obsessive simanyi nti watuukira ekiseera okwagala okurepinga mulamu we kibeera too much. Bannange tweddeko, abavubuka tweddeko. Njagala nsome ku messages ez'omulamwa gwaffe katono 1 2 oba 3 era ng'omulamwa gwaffe gubadde kugamba nti mukozi ki asaanidde okwesigwa mu maka, asaanidde okubeera mu maka ago, mulenzi oba muwala. Kansomeko message ntono nnyo then tugende ate mu maaso ne program yaffe Kalondozi. Ono agambye nze Sejirinya Innocent, nze sirina mukozi gwe neetaaga waka kuba bonna tebeesigika. Oyo abadde Sejirinya. Then omulala agambye at least a girl, but the boy no, because for me I have ever used a boy, but one day he was tampering with my girls. Tataddeko linnya. Then omulala n'agamba nti nze Sempuuma ekikulu si kya muwala oba mulenzi, buli ludda luyina obunafu bwaliwo. Ekituufu kyandibadde maka ki gy'ogenda okujja omukozi gw'oyagala okukozesa oba okulabirira abaana bo. Thank you so much Sempuuma. Wabula kangendeko mu short break then bwenkomawo mbaleetere complainant waffe omulundi ogwokubiri. Tova ku ABS Television okyali ku program Kalondozi. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Okola kyamaanyi okuba ng'okyekumidde ku program Kalondozi, okola kyamaanyi okuba ng'okyekumidde ku ABS Television at large. Njagala nkutwale ate ewa complainant waffe omulundi ogwokubiri era nga mukyala. Omukyala ono ye Fatuma, oyo gw'olabira ddala awo ku screen yo. Njagala tumanye ebigambo bya Fatuma biki byayagala Kalondozi emukolere, then ate mbaleetere ebyava mu mulimu gwaffe. Tovaawo. Amannya gange nze Nakintu Fatuma, nzize ku program Kalondozi okunyamba ku nsonga z'omwami wange. Mwami wange oyo tumaze naye emyaka 15. Twakazaala abaana 3 naye omu yafa, naye ndaba embeera ze zakyuka. Tetukyakwatagana mu maka, bwe mugamba kino adde nadde eri, tandabanga muntu, tetukyateesa, nandeka mu bbanga kugamba ndi awo, tetukyakwatagana. Tekyalina omwanyaga munne mu nnyumba, naye olw'embeera ey'okunyigirizibwa ey'omwami wange awaka n'abaana nabakutte ne batwala wa maama wange, kati ngenda kunoba ntambule ngende banne mbadde nsaba program Kalondozi enyambe ku nsonga ezo. Mubiwulidde ate ebigambo bya mukyala Fatuma byali ayagala program yaffe Kalondozi emukolere. Kambatwale mu investigations zaffe tumanye ate biki ebyavaayo, then tugende byagwerawa erudde eyo. Tovaako ku program Kalondozi, katulabe ebya mukyala Fatuma. Mukyala Fatuma, oli bulungi? Oli bulungi? That is very good. Kakati ekikuyisiza wano gwe mulimu gwatukwasa gwa Kalondozi. Omulimu gaffe twagukola bulungi, buli kimu kyagenda bulungi, naye nkusaba oyogereko nnyo. Eddoboozi liri down. Kiki oli mulwadde? Ndi mulamu. Oli mulamu. Nga sinagenda wala gusuubira engeri wajja n'otubuulira ku bizibu by'olina mu makaago, obuzibu bw'osanga mu makaago n'omwami wo enyabu, ng'omusuubiriza omuteebereza okuba ng'ayinayo omuntu. Right? Njagala ombuulire gw'osuubira obuzibu buli ludda wa eyo time gy'ogamba gy'atakuwa, olowooza buli ludda omukyala olina gw'osuubira yenna? Nina gwe nsuubira. Ani? Mujja wange. Olinayo mujjawo? Bali bakyawagana nakati nsuubira baddiŋŋana. So yalina omukyala gwe yali ayagala, osuubira yaddiŋŋana n'omukyala oyo. Kakati byengenda okukulaga ge mazima g'obadde onoonya, ge mazima ge twajja mu investigations zaffe. Wabula njagala weetegereze bulungi nnyo
okay wetegereze bulungi bwe twatandika omulimu gwaffe twatandikira of course makaago kozi watugamba omwami wo takola safari abeerawo okay so ebintu ebiri kuno byolaba wano byetwajja mu investigations bwe twatandikira mu makaago twakirealizinga makaago obeeramu oyinamu house girl omukozi oyo wawaka era twalabanga nnyo house girl ono ng'akola emirimu gye bw'otunula wanene obulungi ndowooza omulaba house girl yali ku mirimu gye ali mu kulongoosa waka okay alongoosa veranda bino byenkulaga wano okwala ndowooza alongoosa veranda alongoosa waka nga kozi gwe mulimu gwe gwakola ki ogwamuleeta okay era olunaku olwo yali alongoosa veranda yamaliriza obiraba ndowooza yamalirizaawo n'agenda n'atandika okwoza engoye okay yatandika okwoza engoye era oluvannyuma n'azaanika okay ng'akola emirimu gye egyawaka egya bulijjo that daily housework abantu tebakola nga bali ewaka okay house girl ono yakuyambanga nnyo mu bintu bingi era ayina ekintu ekimu kye yakuyambangako ayina omulimu ogumu gwe yakuyambangamukko njagala otunne wano bulungi weetegereza omwami oyo omumanyi ono bannange oyo mumanyi ebba wange alina awusigaalo bannange kasita okirabyeko naawe omwami wo yasanga house girl mu kiyungu yali afumba mmere nga bwatereza essigiri awo wabula bambi ebikolwa ebyakolebwa enyumba yaffe munange zebasaako ssente ntugamba tugumire mu nnaku yaffe n'omusajja oyo obirabanga omwami ono obudde bwe bw'ogamba bw'ataakuwanga yabumalanga ne house girl era ng'ekimuzza ewaka yalinga mwana omuwala omuto obalaba mbalaba awo baali mu kiyungu house girl yali afumba omwami n'amusanga eyo mbiraba nebekuba nekisi bannange abasajja bakiwuga bannange abasajja bajoka tebamanyi nnaku bannange musajja gwe yegwe okola ebyo kwawusigaako ng'oli muntu muzibu nnyo bannange omuteja obuza okomba bokisi onkabya amasiga bannange awusigalo nga muli babi nnyo tujja kutunka naawe onsaaga yoyo bulijjo atwala obudde bwa bbaawo ng'omwami bw'akomawo ewaka abajjiridde house girl bawusigalo nga bazibu nnyo bannange bawusigalo nga muli bazibu nnyo bannange nonjagayo omusajja nga wetuwonyeewonye emyaka 15 omaneka tegwa omuntwalira bannange nganda byenze era omwami ono yavanga mu buliri nga weebasa ekiro n'agenda mu kisenge kya house girl era olunaku olwo omwami wo yasooba mpola mpola n'agenda mu kisenge kya house girl yakuleka mu buliri n'agenda era house girl yamwaniriza nga kiragira ddala nti ekintu kino kirudde ebbanga nga kigenda mu maaso lwansonga engeri gye bamwanirizaamu bambi ng'olabira ddala nti omukwano gwatandika dda guludde ebbanga nga gukolebwa era olunaku olwo baatandika okwekisinga bwe bakola batya bwe beekwatirira ng'abali mu laavu bwe babeera omwami wo ng'akola omukwano ne house girl owawaka house girl wo oweeka mbiraba bannange biibyo nagenda mu kisenge kya usigalo bannange sizani kikyo nnoonyaako
Suzana nonyako ki bannange. Njagala obeere mukaka. Biraba bibyo byonna bikola bannange. Musajja gwe nga tubonyebonye naawe ebbanga ddene. Myaka 15 nfumbye nzadde n'abaana tutufutuzinda kalina kaffe tukulaakulane naye nojagala Suzana yawusigalo. Oli muntu muzimu nnyo musajja gwe. Obiraba. Bannange ebibyo mbiraba. Abasajja nga muli bazibu nnyo. Omwami ono. Suzana weyita kigwe. Mama. Kyomukola kisasola mukola gwe kisirani gwe. Jagala osoko kaka. Bannange omusajja wange tubonyebonye nnyo no tubonyebonye munnange naye bannange lengera byakola Suzani. Bannange. Suzana mpitiriddeko nnyo. Ebyo byewakalabako byebitono. Ebyowakalabako byebitono. House girl ono ye mukazi eyali atwala obudde bwa bbaawe. Mama. Kakana. Bannange bannambiraba. Suzana bannange mwana gwe. Mukumba bokisi yajja okulamba bulombi ewange nfukidde ekiteeka. Suzana gwe. Tewandi badduka mwana ge mbadde nkujjeeyo nnyo. Ng'ofunye ne kabiri onyina okunyirira gwe. Beera mukakamu. Bannange. Empisiza bubi nnyo bannange musajja gwe. Empisiza bubi bannange musajja gwe bannange byakola. Bannange mulabe. Alina Suzana takyenda bawanga omukazi. Mulabye nate omulamwa gwaffe guvaawa ogw'olunaku olwaleero. Omukozi oyo ali nebba wa mukama we bakukuta mu nnyumba, omusajja aleka omukazi mu buliri n'agenda ew'omukozi. Ne weebuuza kati kiki ddala ekigenda maaso mu maka. Omukazi alowooza oba omusajja alina bakazi balala, naye kyatamanyi nti omusota ogumulya enkya n'eggulo guli mu nnyumba. Mweyongera okusindika messages ku mulamwa gwaffe ogwaleero ogwo gw'omukozi ki eyeetaaga okwesigika mu nnyumba oba mu makaago. Tujja kuba tuzifuna waneeno endowooza zammwe tuzeetaaga era neeyanza nnyo abo abasindise messages sofa. Wabula kangendeko mu bulango bw'abakama baffe, then bwe nkomawo mbaleetere ate ebyaddiriraawo mu investigations zaffe. Tova ku ABS Television. Omuwala ono yakulimbanga nti agenzeeko waabwe asobole okusisinkana omwagalwa we. Era olunaku olumu twaba followinga babiri nga bagenda mu lodge. Beebaawo nga batambula bagenda mu lodge. Wabula ng'amaze okulimba nti agenze waabwe era baamalirayo ddala akabanga akawera. Bannange Suzana kikyonkola. Naye mukwano. Masikinye gwe. Gwe naleta wenange osiwuse nga nevuli kunyoka kone ngo tekulya. Ye gwa nyinkidde mako omwange. Yes. Oyine ebba wange. House girl aline ebba. Suzana weyita ki? Gwakula otya nze kyessaakula. Era oluvannyuma abantu bano baafuluma mu lodge ne balinnya booda ne basuula ku supermarket emu. Bino byonna nga akuuma kaffe kabifuna bulungi nga ba investigators baffe bakola omulimu gwabwe. Era bayingira supermarket ne bagenda bakole shopping nga beekutte n'okwekwata ng'entambula yaabwe eragira ddala nti bambi laavu yaliwo nga nnyingi. Era oluvannyuma ennyo baafulumayo mu supermarket ne beeyongerayo ate ewalala. Suzana ng'okimmazeeko kati nno nkulaga nze najja kufumba sajja kukyala teeka waako agango teeko gavaamu. Mukyala Fatuma bakuwaanawaana Suzana mpisiza bubi nnyo.
bannange abasajja b'ennaku zino simanyi muzimu ki guli mu basajja b'ennaku zino. Omusajja ono omulaba musajja mukulu, house girl gwaliko mwana muto. Inti kati ekintu kyabwe bakitadde ku level ndala nnyo, bakijja ewaka bakitwala kati mu lodge. House girl ono yalimbanga mukama we inti ngenzeeko waka, kumbe aba agenze kusisinkana bbaawe oba gwe twandiise mukama we. Omusajja ono yasasula lodge for 2 weeks asobola okulaba nga house girl wonna waayagalidde, era nga house girl ye alimba mukama we nti ngenze wani wa mama mu kyalo, kyokka ng'ali ku pulaani ze endala nnyo. Ne weebuza abasajja baagala ki? Abasajja b'ennaku zino tebakyawo bakazi baabwe ebitiibwa. Wakati seriously woviira ku mukazi wo oba bakolaba muntu mukulu ate ozze ku house girl. Seriously bannange tweddeko tuwe bakazi baffe ebitiibwa, tubawe bwe manzezewo okutuula ewaka ndabirira abaana bo, nkulabirire naawe kennyininyini njagala ompa ekitiibwa. Tweddeko wabula ka tugende tumanye biki ebyaddirira ng'omukyala amaze okutegeera amazima agali mu nnyumba ye, ng'amaze okulaba omusota ogumulya mu nnyumba ye. Tava ku ABS Television katulabe gye byaggwera. Abantu bano bali abo ogenda bakwata abo kwegayide mukyala ande mubize manya kiri ewange nsula sebase nsula ntula banange lwa ausigalo oyo nkisekeera naye njagala okkakkanya mukyala nyamba kwegayiride banange kasasira okugwa banange Suzani wanyingira mu maka gange gwe simalina kumanya banange kyonsira gwe tujja kwegwako kati ate ebyo bye tuganye onsuubiza tugenda kukola kavuyo sina kyangenda mukola naye njagala bakazi mulaba konze bannange nesibyemu nnyo mukyalo oyo bannange nabambeera mmwe bannange nsobola kukakala osigala nesibyemu nnyo bannange tukoboza tujja kwegwakwezukamirebunaabaki Tisobola kukiza usigala kunyingira maka gange bannange. Tisobola usigala kunyingira maka gange. Tutakwegwako. Bakuwaana. Walijja bagaji batalijja. Tujja kwegwako. Tuzani tujja kwegwako n'abaddi. Kyana wabeera gwe kikuyitirirako. Omukazi yajja obuzukulo kuyingira mu maka ago bannange. Laba house girl balikola nnyo. Omukazi Suzani bannange nesebyemu nnyo munnange sikutyobola kitiibwa. Sikutyobola kitiibwa bannange niwobeera gwe mukyala. Kyendiko kyokya. Kyokya nkitegeera bannange. House girl oyo bambi byakoze bingi ne ndobaawo. Bannange nyamba buyambi mukyala. Wulira bannange nyamba. Baawo ng'ava mu kiseera. Wuli bannange. N'agenda mu kya house girl. Bannange. Nga bwe wamugoba bo nafiya bwe yagenda mu maaso. Bannange usigala ku mmesimba mwoto bannange. Enseno nzibu nnyo bannange nakola atya nze. Nsalira ku magezi mukyalo ndagirire. Wabeera mukakkamu abaana boyina bakulu. Bannange. Beera mukakkamu bwe tutuuka wali saagala okole kavuyo saagala okole ki. Mukyala kyendiko kyokya nze mmanyi bwensula bannaye n'abaana bange. Bannange usigala naye namugobaddanga namukoowa omusajja mugatugoba usigala omusajja aganye bannange kumba mpangira ddiru yakwagala usigalo. Bannange nginakola ntya nze. Mpano okutegeera bange. Beera mugumu okakane. Beera mugumu. Bannange leo mbeera mwe bannange
bannange mukazi mudedesa kukakkana mukyala kino kyendiko kiwo ky'abakyala bannange abayi mwitiriza ne bannange otujooga abaami naye nga babuyambi mukyalo ndagendeko wa Suzani mulabeko obulayi bannange amutugire wawaali ye ntwalayo kwegaliridde ye abaliko buli we badda ye ntwalayo mujentwa
tegera kajja kutayenda amazima kyeyo nadende wakanako nabajo naye amazima bituufu bamukwende ku mulyango gwa looji ng'afuluma banafuluma munono omukota amasanyalaze baliddawo bale mufunenge ekisakuti bannange sijja koowa kubeebaza mmwe abalabi b'akalondoozi okubanga mukyekumidde ku puroguramu yammwe ne ABS at large mukola kyamaanyi puroguramu mugirabye complainant mulabye byaggwerawa reaction ki gye yatekinga ng'amaze okulaba ebyava mu investigation zaffe yasisinkana abantu bano ababiri era ng'omukozi amaze okumugamba nti ndi wa mama mu kyalo kyokka ng'alina bbaawe. Sijja koowa kugamba basajja kweddako bannange mutuwe ku kitiibwa basajja b'ennaku zo tebakyatuwa bitiibwa wadde akatono. Abasindise messages mbeebaza era kanyongere okusomayo emessage endala ntono ddala then ate tukigale ekyolunaku olwaleero. Abo abasindise ku mulamwa gwaffe ogubadde nti mukozi ki asaanidde okwesigika mu makaago, asaanidde okukola mu maka mulenzi oba muwala. Era ng'ono agambye nti balenzi kuba bawulize nga Kizito Abdul Hakim. Then Pauletta Regina agambye nti alina kuba muwala abalenzi emirimu egimu tebagisobola. Then ono n'agamba nti maid teyeetaagisa naddala ng'oli mufumbo nga ye Linet Tashali. Then ono n'agamba both can work as long as they are honest nga ye Kalega Colin. Bakwano neyanziza nnyo olwa message ezo, neyanziza okubanga mwagala programu yammwe Kalondoozi. Wabula njagala okugiweereza abantu bano wammanga balaba Kalondoozi abantu b'ebweru. Thank you so much. Thanks for watching Kalondoozi. Era njagala okutumira ku Emmanuel Kamanya ng'ava Greece, nenjagala okutumira ku Patrick Love oyo ng'ava London, then ono ye Nicholas Peter owe China. Nenjagala okutumira ku Musisi Deputy of Academics Chaddondo kwesane head teacher oba gotandise HM waligo. Sijja kwerabira mukwano gwange Robert ne mkyala we Nora babera ku Kalondoozi every Sunday tebavaako era ne ABS bagiraba. Mwebale nnyo bakwano. Njagala okwebaza editor wange Ranks era nga yabadde cameraman olunaku olwaleero Ranks Kalyango. Thank you so much. Njagala basibulira wano temuva ku ABS television katugende ne programs endala ate ezijjawo maaso obadde ku program Kalondoozi nange omwerezawo Aisha katukwatagane ku Sunday next week ku ssaawa 4 era gwe asubiddwa program eno giddemu ku ssaawa 4 ku Lwokuna olujja ojja kuba ofuna bulungi program nga bwebadde. Sula bulungi weraba. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo.